ate ku show yemu Bruno K yaleta abagula tiketi ani akugambye nti bonna yabaleeta ati police yaleta tusoka tumanye yatunda tiketi mmeka kula yaleta abantu yatunda tiketi mmeka yaleta abantu kugula tiketi bako kyokuleta abantu kubanga bonna abagula tiketi ku live bonna sibe abazze ku buloba obadde okimanyi nti waliwo n'abagula tiketi nga tebajja na ku live fine ekyo tetukikuwakanako yatunda tiketi emu tetugenda kukkaanya bulungi Bruno with all due respect genda ononye kibanje walala yatandise ekintu kye naye tekigenda kukola tekigenda kukola kyagamba Bruno K kyatandise tekigenda kukola because Bruno munafu muntandika ye y'ebintu mulagajjavu tuweeyo ebintu ebize byonna okuva ku bukazi bazaalamu abaana totandika kyekyo ali kati mutandikirewa kale mu music yatandika okuyimba 2 obunafu kale yatandika meka kubanga oyo mwana yaliwa atandise ye kibozibozi nze muwadde emyezi zennaku 6 wanaba akyagiriko and today marks the end of Champanya also it is fine Panda naye agenda kuleeta ekiki okitegeera agenda kuleeta ekiki Panda n'oli apaale n'ekiki okitegeera yenze nkyogera wano leero nkyogera kati era ennaku z'omwezi meka si 27 tekigenda kukola sebo toddusa mwezi tekigenda kukola ekya Bruno kijja kukola naye kinaba kikoze nja kukikuba Bruno bamukozesa nga kondom nga kondom ani amukozesa Kristo Panda yakosa Bruno K era nze nkisanyukira thank you so much okolaki okukozesa Bruno atemu amagezi munsi muno ogamba nti Kristo Panda yakozesa Bruno nga kondom n'ayitawo abantu mwenna abali eyo muyiga okukozesa abantu wemba muyina ebigendererwa bye mutagetinze mu maaso use people esibwetyo bweri n'okozesa omuntu kozesa omuntu mulinnyeko genda yasigale nga atagala n'ensi kati Kristo Panda mu bufunze yakozesa eri kati condom used condom ani Bruno kale akwaniriza omulungi atwala ku celebrity track extra Luigi ogamba otya kansumenti oli bulungi wano tukwasaganya mpola emirimu egy'enjawulo tuli mu kibuga Makindye wetusinzidde wano ku studio za celebrity track ne Rock FM wano Golden Plaza mu Makindye mwe tuwangalira era mwe tuli ndeshona ku olwaleero tuli ne sula flexible so kubuze kuba tulaba kale muli mutya abatulaba ku celebrity track amanyenze sula flexible lunaku lwa Sunday tuli mu Gandalo abalwadde tubasasiddeko nnyo abafunye ebirungi mu yogeyoge bannaffe ffe wetuli wano okulaba nga ate tutangaza ensonga ez'enjawulo nnyingi nnyo betugenda okunyiiza mwe mumanyi waliwo ogenda onyiiza bangi okay ogenda mu komenti eyo ng'olaba oli yanyiize no gabambi okay ku show anaku olwethu agatunulira nnyo omutimbagano naddala ku TikTok enaku zino ndowooza enaku eziyiisa okuva twava mu Easter Monday wali badde bigenda mu maaso waliwo avubuka babiri kuliko omuyimbi Kristo Panda ne Bruno K batandika show yabwe ku TikTok bagiyita Champanya live vuleti bakoze ekivulo bakiyita Champanya festival ekyakoze obulungi tanapu yabadde nungi era twebaza abantu bazze ne bawagira oluvannyuma lwa sheeyo waliwo amawulire agazze ne gavaayo ne galaga nti omuntu omu kwabo bakola sheeyo abetwadde tulaba ku sheeyo yanyiiga that is Bruno K yanyiiga olw'okuba nti ku kivulu tebamwogerako nnyo tebamutiitiibya nnyo mu mbeera eyo Kristo Panda n'avaayo n'agamba nti bannaayo mulenzi oyo tukoze bulungi naye byonna byagenza okuggwera abantu nga bagamba olwa pushing nga bali Bawukanye bukeredde olunaku olwaleero Bruno K ndabye atadde posti n'agamba nti akoze live eyeeyo ekiro bagiyita ekibozibozi Kristo Panda yabadde akola interview eggulo ndowooza nange nzo omu ku bamukootinze mu ngeri y'enjawulo oba namukootinze byo oba namukootinze bulungi ebigambo yakozesa mu interview ndowooza babirabye tusooke tutunuulire the journey of Champanya n'okutuuka olunaku olw'eggulu okusookera ddala ekigambo Champanya kyavaawa waliwo abaana balinga 6 abaana bato foundation ya muvuka ali eyo abaana yapalidinga abaana be nga babuuza ekigambo champagne kati abaana ne bakispellinga mu ngeri yaabwe omu n'agamba Chimpugugu yaddako n'agamba Champanya omwana yaddako n'agamba Chimpanze omwana n'agamba something like buli omu yayogera kiki okusinza yakirabanga then along the way bantu ne batandika okubanga kifuuse eŋŋombo talk of town then Kristo Panda n'apikingamu erinnya erya
Champanya ngajje ku baana bali in fact twamutekanyo ku pressure group ya ferije tulimu yaba mawulire ntugamba Panda oli kuki weyo ko Chimpugu kusongo kubanga Panda tumumanyi nnyo nga ayimba ku ngombo eziba ziguddewo yasikira munji se biba biguddewo ebyo yayambuka mangu mu studio wa Atini ne bakola oluyimba nga alukoze mu slogan ezo so Champanya nafuna idea yo nagamba okay mai tuli ku TikTok you know there's no way osobola okwewala TikTok nakola TikTok ku page yenyini nyini nagamba kati tugenda kuberanga ku TikTok kuva sawa mukaaga oba nnya oba mukaaga ezekiro macha tuli ku Champanya so tugenda kwogera bingi abana bagala okujja okunegatako mujja kujja yakinyonyola bulungi then natandika single handed yagitandika yes natandika single handed nakitwala nizagere kulaba nga kimbowa mukko then nagamba okay natwanje nagamba nja kujjanga negattibwako ne muganda wange Bruno ayina ebibozibozi in the beginning Bruno yajjanga guest oli yali amaze okutandika ekintu kye naye nga bali amuwoninzeeko okusiza ku Panda ganti bamuwoninga muko enkola z'omuvubuka oyo si nnungi alimuko okwebala amaanyi olwokuba mulungi n'ebirala bamuwoninga ku Bruno ke ng'alanze nti agenda kutandika okumuleeta kuki bongo wedishu yali ekutte olwo baani abamuwoninga mikwano gye of course otandika okukola ekintu waliwo abantu abajja okugamba nti tokola naye kubanga emize gye si mirungi batera okuŋŋamba era alowooza nti yajjonkera nnyo baŋŋambye nkugobe nti yajjonkera nnyo bannankyukakyuka era baŋŋambye nkugobe lwakuba nti sina kyakkola oliwo gya sinafuna ddawo naye ngenda kugoba munnange ne bamuwoninga nti oyo gwoleese tomusembereze omukazi ajja muzaalamu omwana amulekaawo ajjamu olubuto olutaliko buyambi bye bimu ati bye bamugamba Panda Panda n'agamba Bruno wange kambere naye wakumugugu so ne batandika ekintu ekyo mpola mpola nekitandika nekifuuka ky'amaanyi kati wakati mu kikola buli omu najja ne idea nagamba okubeezaako abantu nze engeri gye njagala nnyo ebintu bya charity n'okukyalira abakyala abo abakulukulu abakyala n'okubawa ku mbuto aba bazaagala jasooka okukonjera tugende mu maaso nze nja kukola charity jukira Panda ebya charity takola ki tabimanyi tagabangayo wadde akataasa ebya charity tabimanyi musajja atamanyi byakuyimba nakola ku TV so Bruno yenga ali nnyo mu bintu bya charity ebyo kubanga you know oli omukyala Faida Nakazibu yamuyigiriza ebintu bya charity ebyo okubeera n'omutima omugabi kali naye nakipiikinga munnange nalita idea nakitwanjulira ffe abalabi tugenda kubagayo ne charity abantu abalina ebizibu mujje nga tubayambe tweyambe mwe bayambira ono omuwala mwe bayambira oyo omuwala musimanyi omusajja yamukola biki n'ebirala namusondera nduzagamba kumyawo sente z'abantu bamusondera 10 million zalinga 10 mu kiro kimu omuwala twagenda okukizuula nga mufere wa wali ku nassa atunda bukeedo so mumbeera yonna n'abakuba so sente ezo Bruno zamuluma nnyo era nakati akyazirowoozaako ng'agamba omuwala ati zizze tuzigabire bakateyamba abalala nze mbayina bangi by then twali mu kisiibo abaana nga beetaaga okubasiibulula abasiraamu okubagulira ebintu n'ebirala so omuwala sente yagana okuziza ate n'abavumavumi n'abablocking ekyo ne kiyita mu charity awo then ne bakikola bulungi nnyo charity neggwa kati then Panda naye yaleeta ekyo nagamba okay kati gwe charity yo gikoze mbadde nkusupportinga nga tukirimu ffenna kati nange ngenda kukola festival naye nange njagala ombeererewo nga nange wenkubeereddewo ko okay fine tiketi tujja kutunda ffeno ina emikwano mingi baguze tiketi tukibeeremu Bruno atandika omulimu gw'okutunda tiketi bw'atyo mpola mpola bw'aleeta ku badoola weemwe bakyamukaawo ekintu nekinyuma by the life ng'enyuma bakubina ebyabakabaata ebyokwekwata mu mbugo ebitanyuma so live y'abana abaana badde ng'enyuma okitegeera bajja ne bakuba ebiwoziwozi nice looking like bayogera ku bintu ebiriyo okitegeera ebintu ebiriyo ate nga bambadde bulungi va ku baana bajja nga ayambadde esaati emu weeks 3 olwokuba erimu ebikuwalooza abantu tebagiraba n'abeera oko n'asabiriza mumpe emmotoka so anyway sula byonna nga tubifundikira
ekyayawudde abantu abo babiri kisoboka okuba sinaba kumanya nti waba yawukanye naye mpozi nga gwakiŋŋamba n'atandikira awo olunaku olwaleero werukeredde Bruno K avuddeyo postinze nga bwasonga waggulu waliwo posita ye nga batulaba ku screen awo ng'alaga nti ayina jagenda otandika live eyiye bagita ekiboozi ezite ekiboozibozi ekigenda otandika olunaku olw'enkya era bakirindirire amawulire gano sula we gatandika okutambula Kristo Panda yavayo n'agamba bannange temusajja temukola twafena twakoze wamu ekivulu era twabadde wamu sagala mulete bunjawukana wakati wange naye teyakomye okwo olunaku olw'eggulu yakoze interview ne kyali wange Alan Cruz nayogera ebintu bingi nnyo abantu abasinga omanyi buli lwoyogera abantu bajjamu mbigambo byoyogedde ne bwoyogera ebigambo bya ssaawa 12 mu sekendi zezi zimala omuntu okumanya kikyotegeeza yavudde n'ategeeza nange kyembadde simanyi n'agamba nti Bruno K bwe yatandika charity bwe yakola charity ye Kristo Panda n'akidde ebbali n'agamba nze sikiriimu naye ngenda kusupportingire no mpola mpola Bruno K n'atandika charity gy'atandika kuganda mu kibuga n'ayamba oyo omukyala yanoyo mulwadde Alan Cruz yamukyazanga yali Susan yani oyo muwala oyo n'akola charity kati wakati mu process eyo yonna kati ne Kristo Panda avaayo agamba ngenda kukola Champanya festival ko Bruno K ngenda kusupportinga nange wan supportinga yebikaliwa njagala tukazanyira abantu wano kenalabye ku TikTok kakano sente okulya sente z'abantu okubulankanya sente nti gundi yalya sente sibyagala ngatambe tukole charity nga blood sente z'abantu zizobulankanya sagala zikwata era ndoza mwalabanga ku shonga yasinga okugamba ba offer ba charity eyo docket nenjivaamu nenjesamba ng'obudde bukyali ne mugamba ne I'm going to be there and support whenever you need me oba nfuna bulungi era ne mu charity gye twagendanga wendi but I don't want to be fronted sisagala nnyo okubeera fronted sibyagala njagala nnyo mba nkoze ekintu kikole out of goodwill so ne tugendeyo ne tukola charity but it was his idea for charity and I don't want to take that nange nali but I was behind him to push him as somebody who is part of Champanya. So for the festival, bwe yakola charity nga blood kati ngenda kukola festival. Oshegera? Oli alonda charity, nonga nja kusupportingira mu charity. Nena ngamba festival blood tujibire mu ngenda kubereramu nange. Oba nfuna namugamba nenjagalo joyimbe. Sagala just bya kunsupportinga just mbu wabula njagalo joyimbe nga artist. Ngenda kutwalanga abantu abalala with all due respect kyakubako kyenfunirayo sagala I don't want to take your effort for granted yes ntizija kuyimbirako kyali era kyovulaba abaana basenga ne MC temumunenya because nze namu booking era yava ku radio eri ewaffe ne DJ namujja ku radio eri ewaffe because bo tebayogera n'oli n'abantu abasinga ne nanyini kifu nze nagendayo byonna nze nasasula tobanenya oyoshegera abantu bagamba MC tomunenya because yali tamanyi muntu mulala nze namubukinga no nkitegedde that's the genesis that I want people to understand kati awo fewe tutategeera fetwali tumanyi mwakwata sente zammwe combined effort ne mutegeka show ya Champanya nga yekiyingiza mu Champanya live his support was huge ngoje konti muyimbi just aze kuyimba nti just kyali wange yaleta ne baby mama we najja nagula table era abayimbi bonna nze nabakubiranga ne mbasasula ne nkola because chekera tebyabadde on Champanya bwegwa tugenda gabana sente wetu wamusasula ng'omuyimbi mu Champanya kozi yagala nnyo kola charity sente okulya sente owulidde ebigambo ebyo biwulidde sula biwulidde oli atandika charity oli nagamba sijja gibeeramu sagala kulya sente z'abantu meaning ngalo amanyi nti era Bruno K agenda kulya ki sente zaki olaba okutandika okuba munne ebituli genda maaso owulira noga atogenda mubeereramu toyagala ku bantu bakulise sente zaabwe oli otegedde oli agamba nti oli katandise charity agenda solooza ali sente z'abantu adduke nenga mukyali ku live yemu gye mukolerako ebyo byonna tokomye ku ekyo n'okola Champanya festival
however much gwe founder w'ekintu otaddemu ensimbi otegese ku forest park osasudde buli kimu naye wano kukuŋŋaanya abantu abagenda okuzza sente z'otaddemu ono omusajja Bruno ke abaddewo ng'akubira akadingiri aleeta abantu abagula meeza aleeta abantu abagula tickets ekyo naawe okyogera n'ogamba nti ataddemu effort y'amaanyi nnyo sitogamba nti ataddemu ka effort ogamba ataddemu effort yaki y'amaanyi tokomye ku ekyo n'ogamba nti Bruno ke ye wamubuukinga nga muyimbi era ne sente wamuwanga zaaki z'omuyimbi sula wakati nga mwatandika ekintu kino olina muno nakugamba kwaya mugambe nti ngenda tandika Champanya festival nagamba girete tugipushinge ngaye bapushinga owulira akyogedde charity akyogedde ne mupushinga ekintu n'okola sente naye gwe n'ogamba bugambi nti namusasula nga muyimbi tolina kyomuwadde oshegedde tolina kyomuwadde omuvubuka oyo naye nga akuyambyeko mu buli kimu kyonna sula oŋŋamba otya nti olinamu ak'obuntu nga munna akoleredde ekintu kino n'apushinga n'agamba tulemezeemu ffenna tukolere wamu ffenna n'ogamba nti gwe wamuwadde nga muyimbi how gwomanyi sente mekazi yasolooza mu charity kubanga enamba gye bawangayo teyali ya Crystal Panda yali ya Bruno K. Do you know how much money yazirya anti nkubuulira do you know how much money did you do the charity oba teyagikola charity sente ziyafuna tusobola okuzikonvertinga n'ebyo bye yakola mu yafuna sente meka wali ulireko omuntu nga kanti namwa miliyoni 10 anti charity babba we bati kankugambe omuntu asobola okusoloza mu charity miliyoni 2 n'akolako charity wa miliyoni 8 oba 10 abaira akoze tusobola kumubanja accountability abaira akoze okitegeera then kati oli naye waba yakola kiyakola ne kibira successful lwaki ono mwagala ono because charity bobo tandika any organization bagamba abasire bisinga butakujjako na musolo bakugamba buli mpuliriza charity ebeera nani profitable business oshegeera nti kuwaayo buwiku w'abantu oshegeera naye ono yategese ekivulu ategese ali ku mulyango asolooza anti ataddemu mmeka okasoloze niba bataddemu era at the end of the day agenda kukola amagoba nga tonatunulira ku magoba kyogamba yakola loosi lindako nga tonatunulira magoba mmeka gakoze soko omanye soko tule wansi omanye okuteeka ekivulu wali otegeseko ekivulu omanye nti forest park bagisasula mmeka ebyo byonna tubibaze nedda tetunnabibala tugende empola and a business starts with a capital not so tugende empola capital yavaawa anti capital buli wotandika business ne bwe ziba sente nga zizo obadde okimanyi otandika ekivulu nga ne muno mu kutunda tiketi wano wakati n'ebimu nga sina bisasula sente zempeza tiketi nsozikozesa waliwo ebintu ebiri ku mativi ennaku zino abantu booza mu sente zembawa nazikuddiza sagala byogera biro byakuzanya bigame biroko takwatangako capital naziwo mu sente zizo kakati nedda okukayana tuyinza okusulawo tatuganye Crystal Panda yakwata sente ze naziteekamu na booking buli kimu Bruno oba owuliranga bakoze bubi nnyo obutakuwa kasente oba owulira bubi nnyo nti wabadde olina impact y'amaanyi nnyo ku Champanya oba owuliranga tewasiimiddwa tebakuwadde shouts zimala oba owuliranga tewasiimiddwa nga wabadde olina kusiimibwa kera ku makya olina akawunti ya TikTok genda onoonye ekibanja ewalala tandika ekibozibozi yakitandise ennaku agenda kutandika era tukuwagaliza mirembe soko kulindako kunzija waliwo tubadde sula tonakumbuulira kino Crystal Panda kyayogerako is it right with all my full chest yabadde talina nakumuwadde n'ekikumi lwaki because ne platform gye yamuwa ematalinga nnyo nkugambye yajjanga guest okitegeera ku show tebagitandika babiri nga onotandika company ogamba bannange we are the co-founder nze nekyokulabirako wano ekisookerako basista bange wano dana n'abatanzi ne happy powers bobo ine ekivulu osobola bayita nobagamba nsaba mumpushingireko ku bantu bagule ku ticket on a percentage okitegeera nti oba naye babanga batunze kino at the end of the day ng'ekivulu kiwedde olina okukola ki omuwaayo ng'ogyeko kino kyoga nti Bruno ke bamubukinga nga muyimbi don't behave like a fool kati obadde ogala bamubukinga nga ki nga mulimi nedda obadde ogala bamubukinga nga ki mpuliriza njagala oyawula ebintu bannange wano ku show yaliko nga
host naye nga ku show eyo ate ku show yemu Bruno K yaleta abagula tiketi ani akugambye nti bonna yabaleeta ati police yaleta tusoka tumanye yatunda tiketi mmeka kula yaleta abantu yatunda tiketi mmeka yaleta abantu kugula tiketi bako kyokuleta abantu kubanga bonna abagula tiketi ku live bonna sibe abazze ku buloba obadde okimanyi nti waliwo n'abagula tiketi nga tebajja na ku live fine ekyo tetukikuwakanako yatunda tiketi emu tetugenda kukkaanya bulungi yogera njagala ebintu bino tubikwate bulungi eri omulabi atulaba Bruno atugambe yatunda tiketi mmeka era yabadde ayagala share yenkanawa ayinza obutakyogera nti ayagala share then kati naye kati ayagala ki ningo omuntu nga reasoning ng'omuntu ategeera tosobola kuŋŋamba byakutegeera nze sijja kukutegeera nti oyagala kino bwe ŋŋamba oyagala ki is worth yes akoze eki this is just a fool fine nyonyola kyakoze nga tonnampita full soko nyonyole Bruno yakola ki because bali abantu bajja kulabanga ate gwe full ate ntya soko nyonyole meka gwe yagambye atunda meka n'omukulu akyogera nti yaleeta n'omukyala n'agula emeza ya meka annange emeza ya sente meka yagula stulu tukole bwe tuti yagula gundi mwasajjute Bruno with all due respect gendo nonye kibanje walala tandike yatandise ekintu kye nete kigenda kukola tekigenda kukola kyogamba Bruno ke kyatandise tekigenda kukola because Bruno munafu muntandika ye ebintu mulaga jjavu tuweyo ebintu ebize mu byonna okuva ku bukazi bazaalamu abaana totandika kyekyo ali kati mutandikirewa kale mu music yatandika okuyimba 2 obunafu kale yatandika meka kubanga oyo omwana yaliwa fine tutunula obunafu bw'abaana lindako oyo omwana yava mu Tasika Project Fame naye music we watyo yenyi teyekkiririzaamu is a good artist by the mulungi era sikiganye naye omanyi mbulamu muno tulina kibeta started growth tuwuliziganye asobera mu kifo ng'akula takula ati kati oba wakona naye omwana mumunafuyiza mukubidde mu ndongo ntyegana oba wakona aze ku platform ene endala ne mugamba si ye kakati bwe tugenda omujajinga nti wa agenda kukola ate ye bwe tugenda omujajinga nti wa amaanyi atandise ye kibozibozi nze muwadde emyezi egi ennaku 6 wanaba akyagiriko and today marks the end of Champanya also it is fine Panda naye agenda kuleeta ekiki okitegeera agenda kuleeta ekiki Panda n'oli apaale n'ekiki okitegeera yenze nkyogera wano leero nkyogera kati era ennaku z'omwezi meka si 27 tekigenda kukola sebo toddusa mwezi tekigenda kukola ekya Bruno kubanga Bruno mu Islam wobanga onokola ebintu wobanga onokola business tosobola kutandika ya butunda n'egaana n'okola enanasi n'egaana mpa ebintu bisatu biri mu Bruno ke okuyimba kwagaana okitegeera nze sijja era ngenda kiddamu nti nsobola okutandika January paka December nga simulabyewo wayimbidde okuyimba kwagaana ekyokubiri tasobola kwemanaginga nga yo atya lwaki tasobola omusajja tumulabira ku bikolwa byo omuntu otasobola kumanaginga baana bozaala abana tabalabirira ati nkubuuli ava ku kyokulabirira abazadde mwani ati doesn't matter ati omwana muzadde namulabirira nenga okumulabirira bamunoonya bunoonya nebanga bamunoonyeza ekyo kikyamu omusajja yenna musajja fine tebamala kukuba misinde tijangu owerere omwana tebamala kukuba misinde tijangu ogulire omwana pampa okitegeera olina kera ku makya abasajja mwekkakkanye nnyo wawe muteeka amazzi gammwe okitegeera kyovola nti kyabayita nnyo basipamu dona wadde ndi musajja okyogedde gwe omutwe gwe wadde ndi musajja so bingi nnyo betusobola okubalirako Bruno nti tasobola kuyimba kwagaana n'abaana amansa bamansi okitegeerakati bana bali basatu mu bakazi 4 hati kyekyo okumaasa amagi abakazi abaana basatu mu bakazi kitegeeza tasobola kwemanaginga alina oli buleiri alina noono wa dola okitegeera alina n'omulala bamuyitaani awo omulezi gwe yazana mu kino ekiwala kyakifeisi kigundo naye nga naye bamala genda ku DNA ojjukira wano nawe osobola okuyinza ng'afulumizza wano DNA Elizabeth Bruno n'ayomba kitegeeza ti bakutayiza butayiza naawe sula noono wa dola naye batayiza mutayize era naye byaggwera mu DNA n'olyo w'omugenzi neera twakayana bukayanyi kakati oyo anaamanaginga ki nga tasobola nakumanaginga baana be abaana bali abaana bali ku adoption okitegeera Farida naye ako oyo gula pampa nga tata omwana waali
akoye tata omwana wabanga walingo abaana babakuweerera ku buweererezi that is stupid oba musajja kisajja kisirusiru tasobola kumanaginga baana bo nobaka babugabi okakasa Bruno talabira baana tasobola talabirira owa Farida yamuweerera okakasa Bruno talabira baana be ngawe yabwerera ani ati ze nkugambye tasobola omusajja ina tumulabira ku buvunanyizibwa bintu ebirala nembita ku kino anti byonna tubigatta wamu mpaayo omukazi omu Panda abadde mu mawulire okitegeera abadde mu kuyimba now like 10 years kyemmanyi abadde mu bintu bino mbulirayo omukazi omu nti yatoloka najja n'agamba nti Panda Kristo yankuba olubuto olutaliko buyambi nabe mu ngalo olwokuba nti ebyomuvubuka ono just nti bivaayo mu mawulire abantu bangi bayita mu mbeera eyo kati nze kankugambe teri mukazi yonna gogenda kuwa lubuto akulabe ku status ya Panda okola ku TV oli muyimbi agana okuvaayo nguganya omulabirira kitegeeza Panda ali more responsible okusinga Bruno kakati omusajja tasobola kumanaginga ye tasobola kwemanaginga balabirira mulabirire asiba mu jimu akola bunyama talina mulimu nze kugambe mara January paka December semulabe wa wayimbira balabira abakazi bamulabirira bulabirizi kati oyo anasobola okumanaginga na kiro kyatandise jesa ayagala kikolera ku pressure okufuna na attention y'abantu nenze kugambye Bruno ke aleme kusalawo nga ayimye omusajja ina buli wosalawo nga oyimye batotegeera bulungi asoka kakkane amanye kikyagenda okukola wakati mu kunafuya interview yabaddewo ebintu bingi byayogeddwa nga binafuya omuvubuka oyo bingi nnyo because munafu tosobola kudira muntu wakati nga munna abadde akyedefending agamba ffe tukyaliwamu ne Crystal Panda tukyakola ffenna was it right time okujja Crystal Panda mawulire nakola interview yabadde asaana lwaki Bruno atambulira ku busaasizi munaku did he use Bruno live alone nekyokumukozesa lwaki Bruno ye abeera munafu nga buli muntu wojja mawulire olina kulaba sympathy bami Bruno bami yafiirwako mbwa musajja mukulu agenda myaka 3 lwaki aba teyeekolerera naye natandika ekikyenga ngoli yatandika mufunze sula so fine Bruno bamukozesa nga condom nga condom ani amukozesa Crystal Panda yakosa Bruno era nze nkisanyukira thank you so much okolaki okukozesa Bruno addemu amagezi munsi muno ogamba nti Crystal Panda yakozesa Bruno nga condom n'ayitawo abantu mwenna abali eyo muyiga okukozesa abantu wemba muyina ebigendererwa byemutagetinze mu maaso use people esi bwetyo bweri nokozesa omuntu kozesa omuntu mulinnyeko genda yasigale nga atagala n'ensi kati Crystal Panda mu bufunze yakozesa eri kati condom used condom ani Bruno kati ayina alwane yeyozeyoze yetereze naye apanga ekiki naye wanaabako watuuse abeko gwakozesa alinnye ensi bwetyo yakulinnya ku bantu naye waliwo yakozesa okitegeera naye nayeyongere naye ayina go yakozesa mu nsi ensi bwetyo bwetambula learn how to use people mubakozese kati Bruno bamukozeseza nga tamanyi ye alowooza excitement bamuwadde platform kujja kukuŋŋanya bakazi netamanye nga kino kivubuka kyo kikola ki kimukozesa kikola kyamuyita kodi ekyamuyita kodi nzigoti sokawo ebya charity okitegeera because kati charity ogenda kugijjamu sente mmeka tekola kati ye nga atagetinze tinze nja kumukubamu festival nkuŋŋanye miliyoni 2 kati yamumaze tagala namwesembeza ne namba ya Bruno omublockinge buli wamu ensi bwetyo bwetambula ofuneyo omulala naye omukozese tunagenda kutuuka ku Easter Monday y'omwaka 2026 ngero olina gwokozesa era omulinyireko amadala okozese ensi bwetyo ensi yakwekozesa kati ne Bruno amanye nti ensi eno yakozesa abantu naye afune gwakozesa ate nayiva nagibeerako yekka ejja kubebwa kubanga isitamaling agenda kuleeta abantu niwaba ayogera aba abowa yetakako omuyambi ani abadde asinga okunyumisa live ati kati nawe wakyogeddeko before nga tetunakufuna just abadde akubakuba obusawundi n'aleeta ku bikyala awo ebikulukulu ne tunyumirwamu kaawo ani abadde asinga okukola percentage nene ku live eno kutudde mazima nanyini waayo Crystal Panda you cannot tosobola kubeera big okusinga company is the CEO yaleeta ekintu kati gwe n'ojja n'ogamba abadde aleeta nnyo abakazi eyakitandika kimulemeredde tekimulemeredde akuwa just buli masanyalaze kwatamu kakati twagala okumanya amaanyi ga Bruno naye atandike kale nga bw'ogambe nti bambanga yakozesa omuvubuka oyo okukiriza ebigendererwa bye yandisirikidde ddala ng'amaze omumukozesa olina okumanya ensi erina okumanya nti okozesezza omuntu
kati bwe twatuuka buli we bakozesa n'osigala ng'osirise ennaku ekulumira muli vaayo oyogere nti ono namukozesa namuyisaamu eggaali weeyongereyo naye afune gwakozesa ensi eno Uganda tuli miliyoni 46 mukozesa abantu use people ffe batukozesezza okuva etwazaalibwa kati naffe tulina okukozesa ku balala buli muntu baako gw'ofuŋŋanamwa omukozesa oyitewo otherwise omutakozese bantu mugenda kutambulira mu nnaku kati Bruno bamukozesezza nga condom well and good. I'm so happy with all my bamukozesezza because abati talina nnyo kyaleeta ku table okujjawo kuleeta najja neegala mu kapule bannaye muli muti eyo nakubakuba ku busawundi awo abakazi ne bakyamuukirira awo najja nagiramu ko bwati akanyama ne kazimba nagirako ko bwati emba ne zeereega yoyo waffe ninga tewali nnyo kyaleeta ku show kakale twagala kumanya impact ye akole ekiche naye afuke CEO alabe engeri bamanagingamu social media neze ngwade myezi eginaku nkaaga ajja kuba yakisulawo dda Bruno alina mulimu agende ku kyeyo because bwetutunulira ebyo byonna waliwo omuvubuka yava mu metabalista timu n'agamba ye Champanya talina myezi 6 mu maaso abantu balaba era yaweddewo Champanya yaweddewo era nono gy'anaakola ekibozibozi ate yo terina future ayinza n'obutagitandika abantu bamwagala muyinza obutamwagala music we naye eno bajja bamwagaza ki era ojja kulaba ekigenda obeera olunaku olw'enkya kuno kukyamuukirira bannayuganda bangoma magomo gamanyi bakakuba wano naku 2-3 ogenda ogitikamu gikebera nga kuliko bana sembera kumpi ne microphone okitegeera ogenda kuddamu chekingako nga baliko bana noga bannange ate ogenda okebera ewa Panda aliko uno omutwalo noga bannayuganda mwagala ki so embeera bweto bweri abula Panda kyalina okukola Bruno kyalina okukola anonye ekintu ekirala live aziveeko yasabirenga host kuzabalala agende wa Kabata agende wa Deshi n'abalala naffe tugenda kola yaffe wano ku radio ekiro Kimpugu etujja muyitanga guest Kimpugu gulayi tubuulire waki bamukozesezza nga condom webitu ebyetaga naye byonna nga tubitwalira wamusula nga tudde mu lwali Kristo Panda oluvannyuma lw'okukola concert eno n'ogamba nti olina muyitanga muyimbi ajja nyimbireko nga toyogera nti ati sina kyenjo omuwaayo nakyo kiruma tekiruma lwakuba nti Bruno mumukwatibwanga mumulabanga kateeyamba si kateeyamba because bamuwa sente zaki ezisuka ku ky'omuyimbi anti yatunda tiketi ne mukyali toli yamubeererawo bino ebintu bya media yoli agambye oli n'agamba nti mukyali tesaabiyingiramu nga nti abantu okundisa sente fine ayinza okuba teyabeeranga mugundi naye nga yamusupportinga si kwa kubeera mu kamera yamuwa meka sobola okuwa emmotoka yange noga agenda otwala ebintu ku charity yamuwa meka that is also support yamuwa sente meka okitegeera nsobola okuwaayo amafuta eyo support newe mba sibadde mu charity ng'ebifaananyi tebinkutte nga wendi nga tugaba ebintu okitegeera so bintu bingi nnyo so support ejja mu bintu bingi era abakyala ndabye bangi nnyo balwanirira Bruno kyebalina okukola kubanga ye waabwe ogambe nti yanyiza abakyala tebamwagala akoze binsobi ku bakyala abakyala tebasinga okulwanirira Bruno era abo bakaseera buseera nze nkugambye tujja zibala enkya si Mande nja kulaba ewa Panda kiri kitya newono kiri kitya awo tujja okutegeera ate Kristo Panda agamba eyo show yabadde ku basponsor ate gundi ani Bruno K yabaleeta ngayo yaleeta ani he said it in the interview ngayo yaleeta ani waliwo basponsor bana bajja okugula mpoze abagula emmeeza vakuva ku kivulu kale badde ewuwe basponsor bana bali ku badde ewuwe kale gyagenda okukola badde ewuwe yabadde abaleeta bonna kakati abaleeta ewuwe ku kiboozibozi ojja okumanya nti nemba atanva bikyukamu basiponsa bagira balinga magoma era omuntu wotukira okonvinsinga sponsor kujja ku product aba akwesize gwe akoza atya amuyise fine kati walinde abala ba impact yo ku kintu kati walinde ku kibozibozi bajja kujja pete tuyina buzibu nenze nkugambye tekijja kukola naye kinaba kikoze nja kukikuba kati singa kyoyogedde mu kusooka tekijja kukola singa kiwatandise nakyo n'ogamba nti jasi omuyinako ttima simuyinako ttima nenze mugambe wadde ebyafaayo bye munafu mulagajjavu nze omuntu ayisa obubi omukazi muwala n'obulamu bwange bwonna kyevula nalwana nnyo ku kyannambwayo okitegeere nze obuzibu bwange awo we buli nze nkuwadde tasiki nti mpaaya omukazi omwe yavayo n'agamba nti Kristo Panda yankola olubuto olutaliko buyambi nze nabe mu ngalo teri
so abasajja tulina okubeera abo obuvunaanyizibwa mu mbeera yonna kubanga buli wokola ensobi esooka ensi tekunenya naye wokola eyokubiri aguba gufuuse muze wokola eyokusatu liba lifuuse ejjoogo tosobola kuzaala mu mukazi asooka nga wakasanga kaana kato omwana n'atuuka n'okulwala okitegeera n'afa n'okufa naye ng'abadde alwadde ebbanga lyonna ate ng'oyo omwana yajjanga muwagizi mama oyo omwana Farida gwayina yajjanga muwagizi nze nali nkola ku gundi ku ssuubi naye ng'oyo omwana yasaba ennyimba za Bruno nga Bruno yakatandikawo okuyimba awo yakava mu Tasika Project FM then n'akakwana n'akakuba olubuto olutaliko buyambi akana ne kalwala nga beetaga n'eddagala yewaabwe oba bamuzaala kyenjojo omuwala lukunjiri n'atuuka okulwala naye nga beetaga ate si newe yandiwaddeyo omutwalo amala okuzaala ajja aleega obusaati yajjiramuna mu kasaati ka bbulaka n'akapale ka jjiini mbw azze kuziika katono bamuttireyo okitegeera mwagala mufu naye ebyo ne tubisirikira 217 ne tubisirikira ne tugamba okay ensobi zikolwa mulamu 217 mwana yakafa wano 2 yafa mu covid before covid after yes after covid so ekyo ne tusirikira ne tugamba bambi muvubuka abadde yakavaayo yakayingira mu celebrity life ensobi wabazikoze azikoze tuba tuli awo ate n'omuwala wa boutique era naye najja n'ensonga ze zimu nga naye wamwegattako era naye n'omuwolu buti era ne weegaana tuba tuli awo nga ne dola asonze tuba tuli awo ngera waliyo n'omulala ajja okusonga yiyi ako tekabakamanyiiro kati awo nze mba nkwagaza kiggwa atayisa bulungi bakyala awo tuba tetusobola kukkaanya musajja byebyo oli musajja nze nkubuulira nze ate wadde ndi musajja nze sigenda kuwandukulula amagi bwentyo nandibadde nakikola dda ekyo ekyokuwandukulula amagi kuzaalamu ono n'oli nandibadde nakikola dda kuba ndi muntu mukulu naye nze nina I have only one daughter olina okumanya zipu yo gikuume because abakazi bangi bonna buli wotunula waliwo oli wali ayina ebbina noono wuuno n'oli wuuli naye olina okwefuga n'ogamba mu bulamu bw'ensi eno njagala ki nego buli wowayo obulamu ne bukozesa anti bino ebintu bisigala on record nze teri mukazi ena agenda kuvaayo agembu nabukola olubuto otaliko buyambi ebintu bino bijasigala on record era nga nkyetondera oli musajja wange nkumanyi nze nga nkyetondera naye nze okusinza ate zagenda osooka okuddayo mayiga nkatememu kagambe siyinza kuzaala nandibadde nakikola dda nandibadde nakikola dda uno olaba saakikola nga nkola ku ssuubi so banange ensonga bwezityo bwe ziri sula flexible wampa ssebo kakati byonna gye biggwera tulinze lunaku lwanca buli omu akola ekiki buli omu akola kiki kyovula nabagamba buli wobeera mu kampani nga weebala amaanyi tandika eyiyo Golden Band Eagles Production we yagwa yasatulukuka Lutaya n'agenda n'ekiki kuba yaleetamu taxi yagitandika n'akola The New Eagles n'abano ne batandika ki Golden Band ani yasucceedinga okitegeera so ekyo tukirekedde bantu kati nabano batandike oba owulyanga Panda abadde akulyako nnyo era yakuliddeko nnyo era gabadde maanyi go in fact twabuzeeko katono festival giyita Bruno Ke Festival nga gowulya kiwabadde oyagala tetwakikoze era tekyakolera era tekirikolebwa wabula tandika ekikyo olwokuba oleeta abakyala tulabe nti wawakala abakyala naawe omunayo time ejjatuuka ukikuze naawe kikolera ekivulu kubanga naawe oli muyimbi waleetaze okola ku festival oyimbe ebbanga ddene emyaka 10 tokolangayo wadde ka concert akabibibi okitegeera so tandika ekikyo oba olaba nga ono yakoze bubi nnyo okuyita ng'omuyimbi ng'ate yakuleetanga guest owulira nga yakoze bubi nnyo tandika ekiki ekiboozibozi then omwaka gunaba guggwako then naawe tutekemu ekivulu tujje tumanye nti zenkanakana n'ebiziki tezaaka naawe oli musajja osajja kudde kubanga naye kye yakoze festival naawe ojagala ng'omuyimbi tera tayagala kubeera wakabi nze ndabanga feature ya Bruno Ke ntangaavu kati osinzira ku ki ati kati ensi mwagadde nnyo kuba Bruno Ke ate omuntu kasitagezaako n'alwana neerandiza yekka ajja beera muzibu wa kusuula kati ngaani ayerandiza yekka Bruno Ke ng'atandikiddewo okulanda kuwenga kita kikikulu buli mulandira guliko ensibuko atandikiddewo okulanda tayina is just aliawo disorganized ali wano mu simanyi boys dormitory bamugobyeyo tayina impact gyagatta kuba boys dormitory wuyo kugamba n'okujjaawo ye abalabo bazika platform
ninga tewali kiriawo kya tekyayinza kukola kibeerawo ne tukibalamu ensa nti Bruno akoze era Bruno asajja kudda akoze ekiro just kale ensonga bazo zisambula olunaku olwaleero tujja kubatandikira mu kitundu ekinaddako tukyalondoola embeera nga bwegenda otambula tetumanyi either bayawukanye oba tebayawukanye nga mmaliriza saagala abantu balowooze nti nina obuzibu ne Bruno naye bino tubyogera nange sina buzibu ne Kristo Panda tubyogera okusinziira ku bintu ebiriwo okuleeta history na biki twetwagala okugyayo emboozi egaziwe omuntu ategere Bruno yaani yatandikirawo okuyimba okitegeera tujjukira no mu covid ng'ennaku emulumi talina nakawunga n'asingayo TV Bruno K atirobizeemu banna ati byebyo abantu tubagamba teba mpalana wama olina empalana ku Bruno teyasingayo TV mu covid bamuweemu sente bamuweemu akawunga yabawe TV 32 kikyobugaga kyokka kiyayina banaize ngamaliriza Kristo Panda ye siminaako buzibu just mbadde nkola akantu era n'akantu okamanyi okuvaayo kalina okuba mu vibe just a disclaimer muganda wange bayinza otemamu mu group y'abamawulire ne bamuteeramu nti olaba abaana kibakoze but my brother stop being greedy jawe omululu yiga okugaba oli bw'aba nga alina wakoledde yadde wamukozeseza ngono bwagambye nti wamukozeseza nga kondomu n'osula wali yiga okugaba mugyewo omululu jawe ekisadde omuntu omukozeseza n'omumaliramu naye muweeyo amuweeyo obusuuka muweeyo at least oba pampa watandikira bye